ebyo bintu bisoboka. Abakazi bababbyeko abaana mu malwaliro. Omukazi abeera awo anoonya mwana mulenzi, omusajja amupeeka omusika n'agenda nawo abasawo temubasasula basiba beekalakaasa. Lwaki tawaanyisa omwana? So ensonga eno ekwatibwa empola. Muli muwoza gundi Anti-Homosexuality Act, muli mu kubigirwanyisa. Oshegera wano waliwo abakuma n'omuliro buli lunaku bakuba front page buli lunaku ne bagamba kati abakozi bali 10 bazze n'akuuma akapima abakogga. Ebintu bino bwe bitakwatibwa bulungi bigenda kuvaako abantu okufuna mental health issues. Already tulina obwongo bwaffe tebutebenkedde. Buli muntu ali mu Uganda wano alina ekimunyiga ku bwongo. Wamala ng'ozadde omwana, jjajjaawo yavunaanyizibwa okutuuma omwana erinnya. Kino tebakikola lwakajanja nti oba jjajja alina akajanja kwegulumiza. Kwalinga kukakasa nti omwana wa kika. Kati ffe ewaffe batulabira ku nnyindo, era bw'oleeta atalina nnyindo nnene oyo wabaawo okubaganya ebirowoozo tugamba naye okoze otya. Okitegedde? Naye buli famire, buli clan, buli kika kyabangamu obulambe nti omwana w'ekika kino ekiva mu lujja luno balina ebbala wano, balina kino wano, ebigere byabwe byakula bwe biti, kino kiri bwe kiti. Omwana bw'omuzaala mu wiiki esooka w'omutwalire ewa jjajjaawo amutuuma erinnya. Bajjajjaffe baakiyitanga kutuuma linnya, naye ebintu bingi ebyakolebwangamu. Bw'aba taliiwo jjajja nga tebaliiwo bonna, kitaawo yabanga akimanyi, naye ekika kyonna tekisobola kufa kusaanawo, era wabeerawo jjajja aliwo oba omuntu omukulu mu kika abakira mwenna. Omuntu oyo yabeerangawo, omwana ne mumutwala akalira ako mwakatwalirangako. Sigenda kwogera mikolo gikolebwa ku bulira bw'abaana okuzuula obutuufu bw'ekika. Ne waabangawo emikolo egikolebwa akalira singa kagaana, kitegeera bulungi nnyo. Mu wiiki emu ng'omwana tannaba yadde okutandika okwogera. Abasajja b'edda baatyanga nnyo okugamba nti mukazi wa Wamala yayenze. Because kikubwa mu ggwe ebituli ng'omuntu, omusajja semaka, mukazi wo buli lwayenda, there is a why. Obwenzi bw'abakazi, kino kankikugambe oba obadde tokimanyi. Abakazi twendesa emotions. Omukazi agenda okgenda mu kikolwa, agenda na emotions. Mu abasajja mutwalayo mukiyita mutya? Abamu jakirizi, abamu exploring, abamu like oba toyina kigenderwa. Men sleep around without bibaawo sebo ebigenderwa biba bingi. Ensonga z'amaka, okutebenkeza amaka tozituukiriza bulungi. Kati owa bodaboda gw'otuma okutwala ettooke ewaka, owa bodaboda gw'otuma okutwala abaana ku ssomero, omukyalo ono agenda kumukwasa obwaddisi bw'eggombolola n'obw'omuluka. Ezo zonna emotions. Because waliwo by'otatuukiriza. Genda maaso nange ngenda kuleeteza. Owa bodaboda n'afuuka ddisi w'eggombolola, yalamula omuluka gw'egindi, ogw'ekyannamukaaka yalamula ogw'egindi. Owa bodaboda nina ekitundu sigenda kukyogera. Nowa bodaboda kyali wange atera okunvugako. Omusajja oyo yakannengeza amaka kati 2. Ti Carlton wali ninawo omwana gonna maka sigage, naye akimanyi nti mu maka ago alinamu omwana. Kino kyekintu ekizibu okwogera, nenze nkimanyi yanneesiganga mukwano gwe. Nze kati nkubuulira, wali ninawo omwana, amaka ago ngamanyi. Abaana
yabandaga nembalaba omusajja ali mu makaago alowooza abaana babe n'owooli mu maka gali alowooza abaana babe. This is reality, Moses. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweerwa eggwanga nenga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafa ba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetolera eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera nga owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe ekikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe ekigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mu Abali e Dubai yes estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente oba oyagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga mu surveyor weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Alright, abali ku mukutu mbaaniriza nnyo Uganda ey'enkya saako n'emikutu gyaffe emirala nga Solomon Kaweesa, Lozia Smart of Media, Her Story, is it oyina Carlton Room oba Carlton's Room ne Her Story is the show. Yes. Zanjawulo. Her Story is a company. Company yeetongodde. Kati Carlton's Room bye byange ng'omuntu. Kiri kitongole kyetengeredde ye Her Story. Carlton's Room nze ng'omuntu. But I follow both channels. Yeah. Abagobera Solomon Kaweesa, Isaac Wankez n'emikutu emirala of course gy'abannamo etussaako information obubaka bwe tukkiriza obugenda okuimpactinga society mu ngeri ey'enjawulo. Nze muzukulu wa Gamu nga Moses Wamala ndi ne Carlton Scovia Nakamya sheeno wakebedde abaana Wamala wakebedde abaana Carlton nkubuulire kati tubatya n'okubata naye mmwe bwe tulina okutabukira era kati nga tonna datinga musajja olina okusooka n'obuuza owaaye gwe oli wa DNA toli wa DNA naye obwenzi bw'abakazi ennaku zino bususse Carlton. Can you imagine okubeera nga kikulu nno amazima kulu nno abasajja twejjeerezeddwa DNA tugikola based on obwenzi bw'abasajja. No, obwenzi bw'abakazi by the kyemulaba saawa zino eringa retaliation. Wagira ebintu byonkuwulira. Saagala kuwagira muze mubi. Kyetulaba ekyalaamiinze ku issue ya DNA kivudde ku kubeerawo abakazi ababadde unfaithful. That's if nga DNA yo eri 100% perfect. Ng'eryokke scientifically. Kubanga Uganda eno kimanyi ofuna fake COVID certificate ofuna yellow fever card nga tebakugemye. So omukazi alina okubeera very careful nti omusajja agenda kujja okumuteekako eky'omwana si wange nga buli environment eri around y'omwana oyo ddala ekwexoneratinga. Kubanga obwenzi bw'abasajja buludde. Nze nkugambye kyemulaba essaawa zino issue ya DNA si ensonga gy'osobola in my opinion si ensonga gy'osobola okugamba nti eno factor egireese eno factor eno neeno. That is why kikosezza omugagga omwavu ow'ekitiibwa I mean a high profile person bonna ba victims owa wansi tekisosodde naye kyekireese bwenzi bw'abasajja like seriously
obwenzi bw'abasajja yemu ku factor nga bwegambye nti tetusobola ku pointinga nsonga emu naye si bw'abakyala no obwenzi bw'abasajja wuliriza abasajja edda omusajja yawasanga abakazi 2 3 wano mu Buganda mwakiyitanga kusajja laata omusajja asajja laata n'oleeta omwana w'omuntu n'omuteeka mu maka semaka wedda nze siba mwana wa muntu kale wulira semaka wedda yakwatanga namba emu n'amuteeka wano namba 2 n'amuteeka gy'amutadde n'oli n'amuteeka whichever namba gye baalinanga namba emu namba 2 katukomawo ku 2 omu n'amuwa ekibanja n'amuteerako emmwanyi n'amuteerako olusuku lw'amatooke abasajja bedda baatyanga nnyo okugamba nti mukazi wa wamala yayenze because kikuba muggwe ebituli ng'omuntu omusajja semaka mukazi wo buli lwayenda there is a why obwenzi bw'abakazi kino kankikugambe oba obadde tokimanyi abakazi twendesa emotions omukazi agenda ogenda mu kikolwa agenda na emotions mu abasajja mutwalayo mukiyita mutya abamu jakirizi abamu exploring abamu like oba toyina kigenderwa men sleep around without bibaawo sebo ebigenderwa biba bingi webaka noono leero enkyo olina mulala kikati kigenderwa kikyekyo ono ayinza okubeera ng'alina byatatuukiriza bulungi ono eba eseba ensonga nkulu naye mwe temulina nsonga ya simba no mwe ensonga zammwe zibeera kungulu mwe ensonga zammwe bw'ogenda mu kikolwa zibeera kungulu it's about enjoyment ng'emubiyita naye omukazi yenna agenda okugamba nti nno nina partner wange kangende mu cheatingeko mu involvinga mu emotions we are emotional by nature we are emotional kakati omuntu atutteyo emotions nkulaba weekaza bwowolereza ekibi nowuliriza siri mu kuwolereza bakazi siri mu kuwolereza kibi because tugenda nonya solution yakyo naye omukazi bw'atwalayo emotions either ewaka tolabirirawo kyenjogerako nti we are comparing trouble wevudde ku basajja either ewaka tolabirirawo either ensonga tozituukiriza bulungi nsonga ki ensonga z'amaka okutebenkeza amaka tozituukiriza bulungi kati owa bodaboda gw'otuma okutwala ettooka ewaka owa bodaboda gw'otuma okutwala abaana ku ssomero omukyala ono agenda kumukwasa obwaddisi bw'eggomboola n'obw'omuluka ezo zonna emotions because waliwo by'otatuukiriza genda maaso nange ngenda kuleeteeza owa bodaboda n'afuuka ddiisi w'eggombolola yalamula omuluka gw'egindi ogw'ekyannamukaaka yalamula ogw'egindi owa bodaboda katonete ensonga zempulira kiki ekireeta wadde okyali kuzaamiruka ensonga zonna owa bodaboda bazimukwasizza by the way on a serious note nina ekitundu sigenda kukyogera nina owa bodaboda kyali wange atera okunvugako omusajja oyo yakannengeza amaka kati 2 ti Carlton wali ninawo omwana gonna maka sigage naye akimanyi nti mu maka ago alinamu omwana kino kyekintu ekizibu okwogera nenze nkimanyi yaneesiganga mukwano gwe nze kati nkubuulira wali ninawo omwana amaka ago ngamanyi abaana yabandaga nembalaba omusajja ali mu maka ago alowooza abaana babe n'owooli mu maka gali alowooza abaana babe this is reality Moses this is reality so omukyala w'omu maka ago yeesiga owa boda n'ebyalo byonna byonna ebyekitundu anti mmwe nkugambye abakazi babeera emotional gw'olumala okuteeka omukazi ewaka wali simanyi omupangisiriza oba omuzimbidde ennyumba n'olowooza kiwedde ewaka olekawo 13,000 n'akugamba munnange sente tezimala gw'oddayo ewaka ng'olidde okkuse onfuna abasajja obasanga ku midaala gy'empuuta n'atemesa kilo n'agirya naddaalyoka dde ewaka but is that enough to justify obwenzi bunene anti nkujira bw'otakkiriza nti waliwo ekizibu togenda kukkiriza bw'otakkiriza nti ekizibu kiina ekikireese then togenda salira kizibu magezi
reasons kirese ekizibu ekyo kya DNA mu abasajja musooke mwekube mu ttooki. DNA wedda lwaki gwe twasoose naye nti edda abasajja baabanga n'obuvunaanyizibwa bwabwe y'ensonga lwaki Ssemaka yagenda nga n'azaala ebbali omwana n'amuleeta bukuukubira n'amugamba maama w'abaana wangi nti Nakamya waategedde twafunyeeyo omwana akita twafunyeeyo omwana twafunyeeyo kitegeeza nze naawe abensanyi zino oba obinyumizaani era omukazi wedda teyagobanga mwana oyo sigamba nti tuddeyo mu mirembe gyedda naye nkulaga lwaki edda byali bitono kati bingi. Omukazi wedda teyagobanga mwana oyo yamulabiriranga yadde babonyaabonyezebwa abamu naye omwana yabeerangawo ewaka nti omusajja atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe naye atedda soko simbe wakati abedda baali bafuna buli kimu from their husbands. abasinga by the way abasinga nga sekukulu wetuuka abasajja beetala ne bagwirana lwa Gomesi agenda kugulira mukazi Gomesi. Naye ensangi zino mugasa ebintu bibiri obutalabirira maka gammwe n'obwenzi obungi. Abakazi kwe kusalawo Cauton example ya mwami Samona, he's a rich guy. Nze saaga ku example ku bantu besinaako bukakafu sina scientific proof saaga kunkwata defamation or what. Okay, Cauton eriyo abantu betumanya ababadde balina ensimbi nga bagagga nga buli kimu aprovidinga era ogenda okukomekereza allegations that nti omukyala yayenze. Kyenkugambye obuvunaanyizibwa bw'obutuukiriza obuli financial n'obuvunaanyizibwa obwetaavu obw'emmere ey'omwoyo butuukirize because challenge ogiraba kati rabayo it is batya ebera psychological. That action is psychological. Atabitegera alekeyo tetugenda kumasa ntungo amaliriza eribiri financial naye amaka g'abagagga agasinga okubaamu ebizibu ebyo banoonya ssente bambi famire zibeere bulungi ne baziteeka awaka naye omukazi alina kyalaakinga. That is kyenkugambye nti owa bodaboda ono gw'otuma okuleeta emmere simanya dduka wali ajja kufuna mukwano gwamunyumizeeko nti awo ninawo omwana. Nze ekizampo gye nkuwa owa boda mukwano gwange aŋŋamba abakazi abo be bamwesibako bambi okitegeera nti muli abeera ne kyalaakinga bwakikunnyonnyola ggwe ng'omwami we ojja kumujajinga omwe naye ono omukazi obadde kirwaki togumiikiriza naye ggwe ogumiikiriza ggwe kati mugasa obutalabirira maka bomma mugalabirira waliwo eri kye mutatuukiriza. Abakazi ne babeera mu kikemo eky'okugenda ebweru wabweru omanyi kyentegeeza so n'abeera mu kikemo ekyo naye abasajja olw'okuba babadde so unfaithful embeera zikyuse nti abakazi kati buli kyemukola twagala mu kikole mmwe abasajja kyemukola naffe abakazi twagala mu kikole. Omukazi takyamala gakkiriza nti leeta ozadde omwana ebbali amuleete omundeetere. So in a vengeance je tuliko like muri revenge kati. It is revenge. It's what I see. Ku mukono ogumu it's what I see. It is revenge. Abasajja muyenze ebbanga ddene kati abakazi nabo musirise abakazi babuyize ate kibakosa nnyo mwe kibakosa nnyo. So they are telling you it's a message, feel what we feel. It's a message. Nti bwe mutte ekyama nti gwe noono nti ye buli omu abeere ku munne. Naye edda balwanyisanga batya obwenzi mu maka. Abakazi mulina omusango kyotasobola kiveemu kubanga kino ekintu kikosa nnyo omwana kyotasobola kireke bw'obanga nze ngena n'ensaasira baganda baffe abakolera ebweru omwaka mukazi we abeera naye ennaku 6
abo wabula bogo basalire no tetugubasalira banoonya ssente omwaka mukazi we abeera naye ennaku 6 oba 3 ate nezo olumu nnyingi. Just imagine ku nnaku 3 mmeka 65 mukazi we obeera naye ennaku 3. osuubira ki? You understand? Omukazi ono alina ebyetaago eby'omwoyo n'eby'omubiri. Eby'omubiri obimuwadde ate eby'omwoyo. Abakazi abamu bagamba bo basobola okugumiikirizaamu n'omwaka ne gugwa wali mbiwulira babyogera. Abakisobola Mukama yeebale. Ne si bonna nti bakisobola. Tegenda kubuuza ekisiru. Abakisobola Mukama yeebale. Kautoni osobola mpulira bajja baga nti fe abakazi tusobola okuguma mwe abasajja mwe abatasobola. Abakisobola Mukama yeebale. Atakisobola naawe katukuwe essaala. Abasinga kuffe tukisobola. Moses, on a serious note, Bambi nze ng'omuntu kinnuma nti ennaku 3 zobeera ne mukyalawo. Kiri painful ku side zonna. Bonna tewali akyagala. Buli muntu ayagala okubeera ne omwagalwa we 24/7. You understand? Tiozeeyo waka onnyuse bikukubye. Oyina omuntu w'okuddayo n'oyogera naye physically n'omuga omanyi leero lunkubye bwe ruti ne mwekkakkanya obwongo ne butebenkera. Kati gwe toliiwo oli mayiro 8. Olaba ebikemo by'okuteekawo omuntu omulala we bijja. Olaba ebikemo by'olubuto we bijja. So eyo nayo keesi ndala. Waliwo n'abakyala nga Bambi abadde yakabeera ne Bikaaye. Nina mukwano gwange last year yakola DNA ng'omwana first born waabwe si wuwe. First born? Yeah, first born waabwe nga si wuwe. By the way, mwegendereza kino kye nayize mweyo case. Mwegendeze nnyo abaana ba first borns. Bw'oba wakusooka kukebera, sooka kukebera first borns. Abaana abasooka wamala kiki? Yogera. Abaana abasooka. No, mpa opinion yange. Abaana abasooka abo nti ku kesi ya mukwano gwange muntu sisobola kumwasanguza muntu wa kitiibwa, muntu wa buvunaanyizibwa nnyo. Naye yagenda n'afuna omukyala n'agamba yono omukazi gwe mbadde nnoonya because yali ali mu biro ebiwasa. Yono omukazi gwe mbadde nnoonya n'amufuna. Bambi agenda okumufuna nga tamanyi nti ate ono abadde akyali mu mukwano elsewhere. You understand? Ne babanga bali mu competition kati ono n'asinza amaanyi. Oli yali tannamaliriza kintu nga wakyali attachment. Kati ebyembi ono n'avaayo eri najja n'asetolinga eno. Bw'asetolinga eno wayita emyezi era gyali oba 8 oba emeka. Omuntu n'azaala. Kati olw'okuba babala ebiro nga balaba nti byebyo ebiro baaliko bonna. Era ono yali akakasa bukakasa nti omwana wange. Basajja banaye awo mubuuke bw'omufuna leero kebeza bingi. Okitegedde? So tutokebeza kimu. Tokebeza HIV ekka. Sooka okebera omuntu ono naakamufuna alina olubuto oba talulina. Awo nawo tujja survivinga bino ebi. Kati ono kyataamanya kyali wange, ono kyataamanya nti omukazi agenza omufuna alimu olubuto. Oba lwalira wiiki, oba lwali luwezezza omwezi teyamanya. So first born ono yagenda omukebera nga bafunyemu obutakkaanya. Naye yamutwalira jjajjaawe. Jjajja n'amugamba toyinaayo mwana mulala. Naye omwana oyo simutegedde. Nga ono ye mwana we asoose naye simutegedde. Eriiso ly'omukulu awaddugala we walaba. Yagenderawo ku kyuma ku DNA. So bwe yagenda ku DNA indeed ng'omwana si wuwe. Okifuna omwana agenda omukebera ng'awezezza emyaka 3. Awo omwana aba atandise okutegeera kye bayita love ya daddy. Ate mwana muwala ng'ayagala nnyo daddy okufa obufi. So my point is
wakati awo first born oyo singa yali oba oli awo yakebeza n'olubuto yali badde ategeera nti naye omuntu gwe nnina. However ne mu process y'okuba nti omukazi tannasalawo muntu gwagenda naye oyinza okuba mwekebera byonna nga byaggwa naye nga nze ng'omuntu sinnasalawo. So this issue is raising nga nkyabatadde mu kakuŋŋunta nti kwono noono ngende n'aliwa ono n'asinze ensumika tikale kaŋŋende eno naye nga n'olina akabeerako naye. Naye awo okiblemingirira ku basajja olaba nti awo omukyala omukazi obviously awo omukazi. That's why mbadde ngamba nti abakazi tuvunaanyizibwa ku butabanguko obuliwo olwa DNA. Tukkirize tuvunaanyizibwa ku trauma abaana ze bagenda okuyitamu olwa DNA. Tuvunaanyizibwa ku kukosebwa eggwanga kwe ligenda okufuna olwa DNA. Ebintu bino tusobola okubyewala. Ng'omwana we bakuweerera ku ssomero mpulira mbu abaana abasoma ennaku zino balina ku family planning. Abali mu ssomero all levels, O level, A level, abaana bakosa contraceptives. Ogwo si musango. My point is abakazi tuvunaanyizibwa ku bino ebintu tusobola okubyewala. Kibi nnyo okukwata omwana nga si waawamala n'omugamba nti wuwe. You understand? Ekibi singa wabeerawo okukkaanya mu bantu abakulu nga bo ne mugamba nti ne mukulu munnange omanyi anti simanyi kati oba ensonga ng'eyo gitandika otya ti mukulu munnange omanyi kino kyasobye ti munnange nno nga tonnanfuna nali ninako embeera gye neetetenkanyaamu nali ndiko mu mukwano n'omuntu ono naye kale n'ensalawo ngende naawe naye omwana yajja wakati awo. So omwana ono nsaba omukkirize tubeere naye. You'll be shocked ti omusajja ajja kukkiriza. Abasajja bategeera, abayivu ategeera. Kiki ky'oyita okutegeera? Nze ngamba kuba kusiima. Ng'omusajja asiimye omukazi nga bw'onoosanga omukyala ng'abeera yekka nga yavaayo mu bufumbo alina abaana be 3-4 omugamba nti omanyi olina abaana 4 oba oli awo gwe tolina oba olina omu oba 2 oba naawe osingako ne mukkaanya nti omanyi tubeere ffenna. Ebintu ebyo bisoboka. Wetaaga okubeerawo ffe ng'abakulu tutegeere nti tetwetaaga kukosa mijiji mito nti tulowooze ku baana bano abagenda okukosebwa nga tonnabakwaniriza wa boodabooda kumukwasa bwa DC obw'eggombolola obw'omuluka. Lowooza ku kitonde ekigenda ovaamu. Lowooza ku kitonde nga tonnaba kusalawo nti omwami buli kimu akimpa naye waliwo ekiraakinga ng'omuntu mu bw'omuntu. Lowooza nnyo ku biyinza okuvaamu. Postina za Emabega. Simanyi. Family planning ya Emabega. Simanyi. Bagenda kusiba omwana. Ogweddaawo. Anti tomanyi. Anti byonna tomanyi, kale tomanyi. Wamala bagenda kusiba omwana. Muganda wange kuba amagezi gendiko muganda wange. Wamala sigala mu butamanya. Nkebeza twetaagayo n'ekitangaazo eky'olubuto. Omanyi edda bakwalula go wamala. Neno siri mulongo. Bakwalula. Siri mulongo ate. Bakwalula si kwa balongo bokka ssebo. Otegeeza kwalula kikawe. Buli mwana ayalulwa. Kati tuli mu Buganda njo. Okay. Buli mwana ayalulwa. Edda kyalinga bwe kiti. Abasajja kati mubibuusiza amaaso. Naye bajjajjaffe baali bagezi byatuwonyanga tulina traditional DNA. Traditional DNA. Abamu bwe babibagamba mulowooza mugenda kusinza stand. Which is wrong. Yes. Ozadde omwana wamala. Okimanyi tokkirizibwa mutuuma linnya. Ani amutuuma omwana wa ani amutuuma erinnya. Jjajja yalina omutuuma erinnya. Omanyi lwaki jjajja yamutuuma sina kitaawo naye jjajjaawo wamala ng'ozadde omwana. Jjajjaawo yavunaanyizibwa okutuuma omwana erinnya.
kino tebakikola lwakajanja nti oba jjajja alina akajanja kwegulumiza kwalinga kukakasa nti omwana wa kika kati ffe ewaffe batulabira ku nnyindo era bw'oleeta atalina nnyindo nnene oyo tu wabaawo okubaganya ebirowoozo tugamba naye okoze otya okitegedde naye buli famire buli clan buli kika kyabangamu obulambe nti omwana w'ekika kino ekiva mu lujja luno balina ebbala wano balina kino wano ebigere byabwe byakula bwe biti kino kiri bwe kiti omwana bw'omuzaala mu wiiki esooka w'omutwalire ewa jjajjaawo amutuuma erinnya bajjajjaffe baakiyitanga kutuuma linnya naye ebintu bingi ebyakolebwangamu bw'aba taliiwo jjajja nga tebaliiwo bonna kitaawo yabanga akimanyi naye ekika kyonna tekisobola kufa kusaanawo era wabeerawo jjajja aliwo oba omuntu omukulu mu kika abakira mwenna omuntu oyo yabeerangawo omwana ne mumutwala akalira ako mwakatwalirangako sigenda kwogera mikolo gikolebwa ku bulira bw'abaana okuzuula obutuufu bw'ekika ne waabangawo emikolo egikolebwa akalira singa kagaana kitegeera bulungi nnyo mu wiiki emu ng'omwana tannaba yadde okutandika okwogera nga bakugambirawo omukyala nti munnange omwana nno si waffe wano kiganye era tebaamuwanga linnya nga singa bakola emikolo egyo akalira ne katereera bwe kalina otereera jjajja waawamala ng'akwata erinnya ng'alimutuuma kubanga babeera bakakasiza eyo yenkola eyakugiranga abakazi okwenda kubanga gwe teebereza mu wiiki emu nga oli nakawere omwana wo nga lwe balina omukakasa abasinga kyabatiisanga kwegamba ne bamanya nti wenkolera ensobi omukazi yakolanga byonna byakolanga akimanyi nti omwana bamusoosa wali mu walukaga yakimba kuba kya kitawuluzi ekitawuluzi omwana mu wiiki emu asooka mu kitawuluzi tebaamuwanga na linnya by the way naye kati oluzaala omwana tonnavana mu ddwaliro omwana wange yegundi wamala lererere wayita emyaka 10 n'ogamba naye kagende ku DNA omaze okuspendinga school fees zo omaze okuspendinga ssente muddeeyo mu bajjajja mmwe ng'ozadde omwana jjajjaawo akuyambe omwana wo oli waddembe ng'eyo enkola omaze ogiyitamu okugenda mu kyuma ekya sayansi bakukakase nti kituufu oba kikyamu ku nkola ebbiri olabe enkola ebbiri eriwo esinga enkola yabeeranga effective okkiriziganya yange nti enkola edibiziddwa anti temukyayagala mulowooza mbu simanya muli ba mulembe eddiini etuwambye amadiini gatuwambye ddiini kyebawambye nze eddiini yange gye nsoma ey'obukatuliki tedibya nnono ekyo tekirina we kityoboolera ddiini how sijja digging deep naye mulimu emizikirizo b'eddiini luli walaba archbishop Paul Semwogerere yasika era ne bamuteekako ng'omusika you understand bamuteekako ng'omusika omuntu ali ku level ya archbishop ne bamusumika ekyo kikulaga ezo ziri totally different naye eneze I want fear to say it yabalokole bingi bye bagamba nti waneeno bino na biki bingi ebize okutusaanyaawo ng'abantu that is why nze nsekerera nnyo omuntu abuguumirira ne issue ya DNA mu kaseera ke kamu ng'eggwanga lirimu katyabaga n'omuyaga gw'ebisiyaga bw'oba ng'ovuddeyo n'oyimirira n'ogamba ebisiyaga bizze kusaanyaawo maka DNA ezze kukola ki era baani abagikumamu omuliro ewawaale otuuka okubanga mukazi wo tokyamwesiga yadde n'akatono ebyo bintu bibiri bye bimu mu kaseera kamu tulina okwebuza why now mu kaseera ke kamu bali ku institution ya marriage and family maka waliwo obutakkaanya oba obwenzi bwava dda basajja bedda nze kankubuulire ffe tuwuliriza nnyo emboozi z'abantu abakulu naga mukazi wange yayenda naye nga tosobola na kukyatula kuba oswala mu basajja banno
oyogera otya mu bannombe omukazi yayenze oba oswala naye kati saawa zino mukazi owo omukwatira mu bwenzi n'okubira ekika kye kyonna bannange omukazi yayenze mugobye. You have failed as a man. Nengenda ne ku Twitter bulamu social media. You have failed as a man. How can she? How? What are you not doing right? You have failed. Do you want ense kulabenga failure? Edda kyekyatiisanga abasajja era ng'omwana naakula bw'ati kyenkugambye ekyakalira ne kagaana ne batamuwa linnya ery'ekika. Bajja kunoonya erinnya mwe mwava amannya ag'enjawulo ag'engero agamu. Nti erinnya ziraba muzaale olumu newe kitaba ziraba muzaale naye era nga bayinza oddikuwa nga tebaagala kukasuka mu kika kyabwe. Ne bakuwa erinnya ly'olugero. Bwe bakuwa erinnya ly'olugero oba embeera eriwo yonna ne bagikutuuma. Bali abaana baleme kutegeera nti ono omwana si munnaffe. Oshegedde ekyalo kireme kutegeera nti wali baazadde omwana webbali bagenda kuswala. Kati saawa zino bw'ozuula mu DNA omwana siwo, omukazi n'ogoba ekika kyonna n'okirangira mwampa omukazi omwenzi, ofiirwa ki ng'omwana ono omuleseewo n'omukuza n'omulabirira? Gwe buli muntu akuyambye mu nsi wa luganda lwo. Si buli muntu akugasa mu bulamu bwo nti akulinako oluganda. Nga buli muntu bwakujunye nga takulinaako kakwate n'omwana oyo muyambe, ayinza n'okubeerera ennyo ow'omugaso n'okusinga ab'omuntu mbweyo. But psychological and emotionally kito charinga Carlton. You can heal. You can heal. Carlton eri ebintu byetu motivatingiramu abantu n'ekintu ekyo psychologically. Imagine Carlton ogenze over omwana tusene ku university nekiresurface nti omwana oba nekizuulwa nti omwana si wo really. You can heal. You can heal wamala. Ogenda kukizuula nti omwana si wo. Kyangu nnyo ogenda kukizuula. However, lowooza nnyo ku mwana ono. Soko lowooza nnyo ku mwana ono. Nga tonnaba kutabukira mukazi, lowooza nnyo ku mwana ono. This is an innocent creature. Carlton ffenna twatondebwa mu ngeri ya njawulo. Eriyo abasobola okkihandolinga, eri abamu ina solutions to crises nga bazihandolinga differently, n'omulala ng'agenda kukola ekintu ekizibu ennyo. And that's why I know you came up with your campaign and suicide UG. Nchimanyi, me Moses, I may not commit suicide due to my binge. But banji nyeriyo gotagera kukinyumizanga amazima akakalukanye ne ssente omwana atuse ku university tuli mu kumaliza omukazi wa kireetera. Yeah. Omukazi asobola kireeta era ekyamazima kiruma. Carlton eriyo bye twogerako nti you can heal. Nze kirungi nina omukazi gwe mmanyi anyumiriza ng'alina omwana si wa musajja ali mu maka, nkunyumiriza owa boda eyandaga amaka 2 mulimu abaana be bonna bafumbo, abakyala abo bonna bafumbo. Nina mukwano gwange last year yakola DNA n'azuula nti omwana si we. So I know all these issues around. Nkitegeera. Naye issue eno ng'ebaddewo ekisooka tokola kusalawo kwa busungu. Tokola kusalawo kwa busungu. Because kino ekiriwo kiri temporary. Lwaki okola permanent decision ku kiri temporary? Kati okimanya abakyala bangi be bayimirizaawo amaka gammwe ge mubeeramu. Abakyala bangi ogutali musango. Ne kati kale omukazi ng'oyo ogenze n'okebeza abaana mu nkukutu ng'omwana si wo. Ng'omukazi success yaginako 90%. Kati ogenda kukola ki? Tuula mutuule lwakuba ebintu by'okutuula n'abakulu bammwe ab'ekika kyammwe abakulu n'abakulu ku njuyi zombi mwabidibya nabyo ebintu bisobola okuggwaawo nga mutudde ne mugamba nti ekibi kizze akabi kagudde naye guno musota gwa muntamu
ate kirina kukoma wano gw'amaka galina ebizibu wamala famire kyetalina bizibu teriiyo naye abakazi naye bambi abakyala tuvunaanyizibwa ku bintu bino. Ndi wano mbirowoozaamu engeri gy'ojja Carlton n'oŋŋamba nti wamala nkubuulire omwana oyo mulaba amaliriza afunye digiri naye amazima gaagano oba nno oba kweyo nesimanyi ku level ki omwana amaliriza buli kimu mba ndabyanga ninza okitwanga omuntu akozeseddwa lwakuba ebintu bino mwagala bipointinga byonna ku bwenzi. awo katuve ku bwenzi no eyo level ey'obwenzi eyo ngivuddeko. Bwe tuli mu ggwanga eririna abasawo abawanyisa abaana obwenzi navuddeyo dda ya mulowooze nnyo ku bintu bya DNA nga temunnakyamuka mukukusa baana temugenda n'abakazi by the way kimanyi nga tonnakebeza DNA nina okuba ne consent ng'omukazi era nsobola okukuwaabira kati watya nga nange omwana si wange watya nga gwokebedde si wo naye nga nange si wange nga bamukyusiza mu ddwaliro kituufu neyo incident weri by the way you understand weriya so kyeŋŋamba nti let's not be emotional. Ekyokubiri tuli mu ggwanga eri ebintu ebiri fake gwe weesiga otya 100% naye nze nja kwesiga eri enkola eri traditional babikola ndaba enene ekyomalwaliro no it is a very big issue by the way era waliwo abasuggesting nti let's do a DNA after birth immediately after birth naye nze kyempagira DNA after birth immediately nga n'omukazi bamukebedde nti omwana yes omukazi yamuzaala naye omusajja si yamuzaala omukazi yamuzaala n'omusajja yamuzaala nga coordinates zonna zikwatagana nga genes zikwatagana bulungi then ebyo ebintu bisoboka abakazi bababyeko abaana mu malwaliro omukazi abeera awo anoonya mwana mulenzi omusajja amupeeka omusika n'agenda nawo abasawo temubasasula basiba beekalakaasa lwaki tawaanyisa omwana so ensonga eno ekwatibwa empola muli muwoza gundi anti homosexuality act muli mu kubigirwanyisa oshegera wano waliwo abakuma n'omuliro buli lunaku bakuba front page buli lunaku ne bagamba kati abakozi bali 10 bazze n'akuuma akapima abakogga ebintu bino bwe bitakwatibwa bulungi bigenda kuvaako abantu okufuna mental health issues already tulina obwongo bwaffe tebutebenkedde buli muntu ali mu Uganda wano alina ekimunyiga ku bwongo. According to research here, I'm forgetting the organization, nebaga nti everyone is mentally ill. World Health Organization eraga nti abantu bana bwe bati omu ku bo mulwadde basatu be balamu nene bana abasatu balina ekitone ekibasumbuwa either financial issues relationship family embeera y'obudde ebintu bingi nnyo bitukosa so ebintu bino stress ezitunyiga zigenda tuwa depression by then nalabye omusajja nade nmanyi byakusaaga nga balaga omusajja bwe yali nga tannakebeza DNA ngenda okulaba nalabye akatambi ng'omwami bambi ayogera munange nali manyi katemba nange he is depressed byo bye twabadde twogerako adde ogobeera campaign ya end suicide it is easy omwami oyo okwetta it is very easy kyangu nnyo omusajja gwe n'otwala omwana n'omukukusa n'omukebeza DNA ng'ekyamazima mukazi wo teyayenda naye nga bakugambye omwana si wo n'ogenda ne wetta nga tebwali bwenzi naye nga either kyakolebwa na mu ddwaliro wali eri nti wali omupeeka omulenzi ye nga ye solution gye yalina okugira kuwa ssente musawo tetuwolereza bakazi basiba abasajja baana kyeŋŋamba kiri two-way traffic waliwo obwenzi waliwo n'ekyomu ddwaliro ng'omukazi tonna nawe omunenyeza ensonga eno yeetaaga okukwatibwa n'obwegendereza abantu bagenda kufuna mental health problems abaana bagenda kubeera depressed abaana bayize kati ebintu by'okwetta omwana yeesuula n'ava ku muti omwana walampa omuti n'avayo ne yeesuula n'agwa sigenda kwogera ngeri baana gye bagira mu suicide because ate bwe tubyogera ne balaba obutambi buno era bajja bikola
naye bajja kukola ebintu bingi, bajja kwetuusaako obulabe because ajja kuwulira kati omwana okere ku makya abalabe nga mukaayana nti sinze kitaawo kigenda mu of course naye kumu affecting nga akula banga akuze bagambe nti sinze kitaawo nga gwe obadde role model we okere ku makya omugabe waaye nyoka akulaga akuzaala nze sinze akuzaala anti bwe muti omukola nti okikola mu busungu bambi nesoko lowoozeemu lowoozaamu nga bw'otambula ndaba waliwo obwana obutera okujja nga butunda kasooli naga anti ngulako kasooli olumu njagala nnyo kasooli naye olumu sigula n'okwata akasente n'omuwa because omwana alina kyayagala kati lowooza ku mwana oyo ayagala love y'omuzadde because omwana bw'atakula na love ya muzadde abaana obalabye abatakuze na love z'abazadde babeera kirala sokolooze ku ekyo. I think tugenda kwetaaga ekitundu ekyokubiri Carlton waliwo kyendaba ekitannagwa to broaden more oba okugaziya ennyo ku mental health subject. Alipoota ya police 2020-2021 the crime report yalaga nti suicide cases zaali mpitirivu. wetwavira mu covid abaana 20 n'omusobyo eyo ministry ya education be ya documentinga over 20 school going children bebetta. Ndese COVID-19 report olw'ensonga nti the world was challenged bingi nnyo n'okusingira ddala the family unit ne marriage. Actually ndoze byonna byogera mu part to why I feel and think bino ebya DNA gye webisinze n'okutabukira ennyo ne mu COVID-19 waneeno bangi nnyo olwo yampadde amannya g'abantu naye so agapublish ananga nti bw'oba ogoberedde family ezo muli bannamaye banoonyereza abaana abazaalibwa mu covid abasinga ngamba okay naye ejja kuba paati tunagiyiseemu naŋŋamba bw'oba oli munnamawe ayagala okunoonyereza baana abo nze nina bwino nti kati ate ekirala kye mbadde nerabidde tulina rape cases abasajja abakulu n'abakazi abamu abakulu balowooza nti omukazi bw'aba asusse emyaka 18 bw'akwatibwa n'avaayo n'ayogera nti bankutte kivve tinenvayo ne mbaga bannange bantusizaako obuliisa maanyi bw'otateekawo friendly environment mukazi kwogera wamala omukazi basobola okumukwata ne bamutuusako obuliisa maanyi naati okukugamba nti bantuusizaako obuliisa maanyi watya lwe bamutuusizaako n'afuna olubuto. Ezo zonna factors ziviirako ekizibu kino. Tagenda kumanya taata wa mwana, tagenda kumumanya. So mugende mpola ku bya DNA. Tagenda kumumanya nga baamukutte bukwasi, tamumanyi. Kyokka ali mu makaago. Olw'okuba oli musajja mukambwe talina wakutandikira nti taata w'abaana bantuusizaako obuliisa maanyi. Kati akola atya? Abasajja abakazi bakuzizza abaana bammwe for a very long time mukuza abaana b'abakazi abo mubeere bulungi. Ale ekintu kyogera ne mpulira nga kijja ku mutima ne kinfumita kiti ngamba Carlton. Yes, tujja kudda nina part 2 gye njagala actually ne Carlton yono okwongera okugaziya ku topic eno nkulu by the way n'abagikumamu omuliro tutegeere even why abali emabega abafuwelinga why this kalabaratore kyaka akaguddewo ng'oli ayagala kufuna ssente omanyi ebintu bye Uganda biri monetary nnyo laboratory kati omanyi bagenda kuvaayo ku regulating laboratories nti gwo era mu parliament bye bayogedde can you imagine nga ani akifunamu we tujja okujja mu paati twatakumira mpeera abatukumira Katonda kuuma amasomo ge Uganda y'enkya